tutuuze nga bangi balina n'endagamuntu bannayuganda abakwera mu ggwanga lya South Sudan beekokkola embeera gye bawangaaliramu olw'engeri bannansi ba Sudan gye babayisaamu ng'Abasudaani bano batuuka n'okutoola ebyamaguzi bya bannayuganda ku midaala ne bagaana okusasula. Bannayuganda abakwera South Sudan ne gye buli eno bakyalimu entiisa olw'engeri bannaabwe gye battibwamu ku nsalo ya Uganda ne Sudan emyaka egiyiseeko emabega ng'abamu baabookya na bwokya n'emmaali yaabwe n'etwalibwa bannansi aba Sudan. Abasuubuzi bazze beekubira enduulu okuddizibwa ebintu byabwe naye nga bonna bekikwatako beefuula kyesirikidde. Olwaleero gavumenti ya Uganda n'eya South Sudan batudde ku mmeeza emu okwongera okugonjoola obukuubagano obuliwo wakati wa Uganda ne South Sudan. Omubaka wa Uganda e South Sudan Loni Balia akikkaatiriza ng'amawanga gombiri bwe gagenda okukola ekisoboka okwongera okunyweza ebyensuubulagana. Roadblocks ezo zitawaanya abasuubuzi n'ovuga motoka yo n'otuuka awantu roadblock n'otuuka awantu roadblock oluusi ne babasaba kacaayi ne babasaba omusolo ogutali mu mateeka. So ebyo twagala kubijjamu ebyo abantu basobole okutambula highway batuuke Juba batuuke Kampala nga teri abakwata abakuba ku mukono. Loni Balia agamba nti eggwanga libadde lifiirwa ensimbi nnyingi nnyo olw'obukuubagano obubaddewo nga kati buno bwonna bugenda kufuuka lufumo. Twagala abasuubuzi ba Uganda n'abasuubuzi ba Sudan bakwatagane balabe kiki ekibatawaanya. Ebibatawaanya tusobole okubikola ki okubijjamu bakole bizinesi zaabwe nga teri kibatawaanya. Olwaleero amawanga gombiriri gatongozza olukuŋŋaana lw'ebyobusuubuzi mu ggwanga lya South Sudan olugenda okubaawo omwezi ogujja okwongera okugabana akatale k'ebintu ebikolebwa mu mawanga gonna. Nga tugenda kikola wamu n'ab'obuyinza mu Juba okulaba nti abasuubuzi bafuna omukisa okulaba biki ebirala bye basobola okukola mu South Sudan ng'oggyeeko bye babadde bakola. Omubaka wa South Sudan mu Uganda Mike Simon Duku akakasizza nga gavumenti ya South Sudan bwegenda okukola kyonna ekisoboka okumalawo obumulumulu bwonna obubaddewo nga buva ku bantu baabwe. I'm part and parcel of the liaison officers of the Republic of South Sudan to Uganda. I studied in Uganda. My kids are born in Uganda. And I'm one of the tribes along the border with Uganda. I'm a Kakwa, and there are Kakwas here. I have relatives in Koboko, I have relatives in Arua, so I am more or less a son of the soil. Kyokka enkolagana eno ejjidde mu kiseera nga ne gye buli eno wakyaliwo abasuubuzi abakyalajjanira gavumenti ya Uganda okwogerezeganya ne gavumenti ya South Sudan okuliyirira bannayuganda ebintu byabwe ebyabanyagibwako Abasudaani. Kyokka omubaka wa Uganda mu South Sudan agamba nti bannayuganda bennyini be baviirako enteekateeka eno okutambula akasoobo olw'okujingira ebiwandiiko okubba gavumenti ya South Sudan. Waliwo abannayuganda ab'amagezi mangi n'Abasudaani ab'amagezi amangi baatuula wamu ne bagenda Nasa Road mugimanyi ne bakola fayiro ne babakadetinga ebipapula ne babisindika Juba musasule. Kaakati abo be bayonoona ki programu ey'okusasula bannayuganda. Waliwo bannayuganda abatuufu abakola bizinesi ne Juba era fayiro zaabwe ntuufu. Guno si gwe mulundi ogusoose nga gavumenti ya Uganda ekakasa bannansi ng'enkolagana wakati w'amawanga ag'enjawulo ne Uganda bw'eba bigonjoddwa. Wayita akaseera katono nnyo ate n'oddamu n'owulira okusika omuguwa nga n'ensala ezimu zituuka okuggalwa. Katusuubire nti ku mulundi guno tewaabeewo okuddamu kusika muguwa kwonna wakati wa Uganda n'amawanga agagyetoolodde. Nze Titus Jemba, BBSKATI, Ageesigika.